Jjajjaba. Eno emmaali y'abatuuze yaweddewo. Bavubuka tebamanyi kyakuzzaako. Simanyi engeri gye tugenda kubayambamu. Eno zino zonna conveyor belts zisika embaawo wano ne bazisala naye byonna obiraba byayidde ne biggwawo byatotomose. Simanyi kye bagenda kukola. Maali yonna yiino eweddewo. Maali so yeno embeera wano mu Ndeeba. Kambalage wano ku byuma bino ebyetaaga okuddaabiriza ebyayonoonese. Zino zikkaata eno yayidde neggwawo giraba. Yeetaaga obukadde nga buno gizzaawo. Ezo biraba. Fire brigade ddala njogera ku poliisi okuvunaanyizibwa ku muliro. Aba fire brigade mujjewo bulajjagavu mu ggwanga. Mukola nnyo awali ssente. Basoose ku protectinga kizimbe kya mugagga emmotoka emu yasooka okujja wali eri. Kizimbe kyekyo kiri ekinene ekyo. Basoose yonna maali yaweddewo. Kubanga kati eno ensi yafuuka ya kinnoomu. Tokyagamba nti kangende owagundi wabula oyo akugamba nja kudduukirira naye nze saagala bya mawulire. Okubagamba nti buli omu yeerwanako, onoonya kawungu, onoonya bijanjaalo, ate era kati ate tuzze mu misumaali. Nenkomekkereza nga ŋŋamba nti asobola atudduukirire, ayina omutima ogwo ogulumirirwa, atudduukirire. Nzire mu kubba naye nga toyagala kubba naye olwanya n'ebintu byo bino otuse wano nowatabaawo yena agamba nti kangende nyambe abo abantu yadde wakinajja n'agula ku miti oba amabaati. Okujja agambe nti nabirabye kambagulirayo emiti wadde gya mitwalo 5 n'amabaati. Kibando kiraba nagiseresa naye olabe wanvaddeyo amabaati buli mu kulwana bw'omu biddewo. Kale ebiyinza okutuyambamu eno embeera kuba ng'emiti egizimba buliti misumaali mabaati twalyagadde nnyo kukaasi. Ekkaasi bw'aba naye nga zze netumwaniriza naye yenna ayinza okutuddukira mu mbeera ebyo tujja kumwaniriza oba miti oba mabaati tujja kumwaniriza. Kale sebo kino ebyuma binaddawo muzeeyi. Ate kati era naliyomutya moto zonna zaayite zizo ziraba zonna moto zino oba oyina oziddamu zonna noziddamu naye singa okunuma nti olajjana waliyo wena agamba naye owaayo atusitukire abantu bano kale wadde masino oswala zigula za bbeeyi masino wano ziraba egula obukadde 13 ziri masino sente nnyingi. Kyagwayo kyawo ne tuzimba ebyo bibyo byakaggwa kakati wano waayidde era tuli mu kubizimba. Kati luli gwakwata sayidi eri kati gwakutte. Naye kati gwe oli inginiya kiki kyolaba kye basobola okukola wano okutangira obuzibu bwe bayina ennyo bwe baba bazimba tebatwebuuzaako bayinginiya batuwa buwi mirimu. Nagamba simba wali omuti takwebuuzaako nti kakati singa oba omuliro guba so bagezaako kuzzaawo maali yiino yaweddewo. Bagamba omuliro gwatandikidde eno gye njagala okulaba. Bassebo ne bannyabo mbaaniriza ku channel yaffe ennungi The Ugandan Dream. So olunaku olwaleero tuli wano mu Ndeeba. Waliwo obuzibu bino ebyuma obiraba byayonoonese. Bino bikyasobola okukola bino? Bino bikyasobola okukola byetaagamu ku ssente ziwerako. Ssente nga mmeka? Kati nga biri wano byetaagamu obukadde nga 4. Bukadde 4.
Tugenda kuba twogera ne ku basuubuzi batubuulire ki ekyabaddewo na buyambi ki bwe beetaaga. So tugenda kuba twogera n'omwami ono ye kyeya waffe ow'omu kitundu kino. Ssebo tukwaniriza ku mukutu gwaffe guno. Nange Ssebo amannya gaffe erinnya nze Mweruka John Bosco Chairman wa Kasumba Zone. Ssebo kati nga mulabe n'enjege eno eyabaguddeko. Enjega gye tuliko yatugwiridde tuli basigidde mu waayaba Ssebo kalira mu mukka nga bw'olaba embeera era bwefaanana. Ssebo olwatwokya zaali ssaawa nga 4 kitundu. Ssebo kutoona ku lwajjo olutwokya tusigala tutayo. Ssebo era nga bw'omanyi nti embeera bw'eba egudde mulimu bamu abakaaba amanziga ate nga balaba kubajejjerewo nga bw'ogaa nti amaziga ge nti ate essanyu ly'amalembo waliwo abakubagudigudde ng'embeera ekoze eki eguddewo wefaananaku bweti. Lwaki? Abantu bajja abamu ne beeyiza abantu baali bakaaba bumaze okubookya ate abalala bonnakigwanjisi nga bajja babba bubbi bintu babba basupamafiriji basupa ebigwa mu koweerimba babba nzibe byadiwo basupa bisitule. Kale mu mbeera y'abantu nga bw'omanyi nti omulala gw'okaaba ate omulala ng'aseka mbeera eyo. Kati nze nga kyamaani saba gavumenti omulala nga butakungula etudduukirire ati bali mu looni ati abaana babamu abamu tetukubire natusasula abalala bali mu mbeera gyotaza kulojja aba n'ebizibu bye ebyenjawulo obumanyi. Saba gavumenti nga ddala ofisi ekola bambamu ebigwa bitalaze batudduukirire bajje babayamba ne gavumenti waliwo ekisa abantu bali bubi batuddukire twafiiriddwa abantu bafiiriddwa ffenna twafiiriddwa tusaba buyambi eri gavumenti. Kati teri mukulembeze yenna mu ofisi zino ezawaggulu eyazzeeko wano okuddukirira batuuze? Nze nga ofisi nga kyamaani wa zone sinafuna mukulembeze yenna ajja wange gati bannange nti nga kitalo nnyo oba abatuuka mabugo namuti abasindagalaba sina kinaafunye n'akamu ng'omukulembeze. Era nsaba gavumenti etuddukire mu mbeera eyo oba tufune n'ebyuma fire extinguishers ziro tuyambako omuliro singa guba gutukuyiridde. Kijja kugamba kuno naguli kuba muliro guludde nga gutuwokya sigwatanse leero tudde ebbanga ddene simanyi bigendererwa sina bwe saba kikunyonnyola kuettaka ate lya bwannannyini banjawulo nnyo. Alibadde ndowooza tuolya gavumenti okuba balinawo ekigendererwa ekirala oba mulimu omugagga yeekwese nga yanaajonyesa abutebenyiwe simanyi. Ate bwe kugamba ekigambo buli omwana bwayogera nti bagwalivudde ku kino nakiri sinza kikugamba. Omulala agamba amasanyalaze, omulala agamba gwavudde ku baana ab'amasigiri. Bagamba tewali amanyi kituufu. Ekituufu kikimanyiddwa. Nga bw'omanyi nti embeera bw'emala okugwawo buli omu ayogera akyalabye. Kati kyeyandabye muyina entegeka wano mwagala mwawule ab'emmere n'ab'ebibanda. Eyo enteekateeka eri etya? Enteekateeka eyo nze gibaddemu nga kyamaani olwokuba nti ndabye nga pulezidenti gavumenti enyazza okuteekawo yemu kuyo kuzo nga kanjawula ab'emmere bano bakune baki n'ab'ebibanda n'abafiriji bawukanire ddala ogezaako okulaba nga ntangira ekiyinza okuddirira ati yali abugituuka ku mutota kale entudde ezifaanako bwezi. Kati akatale ke kakyeya akatale ke kakasembayo oba obubaka okusembayo obubaka obusembayo sabe maaso moji bwadde negambako nyinira oŋŋamba ni kati bakalinda omiranga nkikuba ekitakuulabi nyimaze kasabe kitaffe kabaka maaso moji nanyini nsi eno aligwali kukikwatako atusukira atuyambe kuba tulaja ntukabye ntukaba kiyambi bwange ebbanga lyona nga gutuwokya ebbanga sikumu ebiri twanukulwanga kambuse mukama waffe taata waffe osanga yayinza okugamba kukikwatako ne babadduukirira batudduukirire. So bintu ki bye basobola obbadduukirira nabyo essaawa zino bye mwetaaga amangu? Kale ebiyinza okutuyambamu eno embeera kuba ng'emiti egizimba buliti misumaali mabaati twalyagadde nnyo kaasi ekasi bw'aba naye ngazze netumwaniriza naye yenna ayinza okutuddukira mu mbeera y'ebyo tujja kumwaniriza oba miti oba mabaati tujja kumwaniriza. Kale sebo kati kyeya akasembayo tubadde tusaba otuwe ku nnamba ey'essimu kubanga bano abalabi bali mitala w'amayanja. Ayinza obba agambye nze kyeya njagala muweeyo emiti gyange bwe giti
so mbadde nsaba nkuwa ogwo omukisa era Mukama yanzizza ate era mu mbeera y'envuga afundikira saba bannaddiini bonna abalina omutima ogulumirirwa batudduukirire era ennamba eri 0772 555 919 endala eri 0704 690 613 esigadde gwani sigadde ndi mulika John Bosco kyamani wa Kasumba Zone webale nnyo ssebo wano weewatuwa kati mwe musuubira mwe mukulaba okwammwe kwatandikidde ku ki ogw'omuliro kye muteebereza kale gwatandikidde awo kayumba kabaddenga wano wano kati banayina abakayumba bo mu katundu bakyali bano abafumbi b'emmere kati abakulembeze babayambye batya bannaabwe bali mugaba mmere asembulemu babasobola bazima buloko ne bali mabulonga sikotenge omulyogo ngokuma libaawo kubikala kuki ku biyumba eno ebyembaawo buloko bebe bati okay kati muzeeyo zzaako ki kati muzeeyo olaba guno omukutu gwange nina abantu bali e Bulaaya bagulaba kati oli ayinza obba akulabye anzire wano okufune bulungi layiti njagala muzeeyo some ennamba yo oli ayinza okugamba muzeeyi kamugulireyo kalitunsi akuba ekiyumba addewo soma ennamba yo munaye guno omukisa essewo namba yange eri 0706 essewo 37 essewo osigadde gwani John Mutesasa tuyenzanyo essewo so eno yemu ku mashini ezo ziraba omuliro gwagisanze wano zino zizoe nga walabye gwe nalabye ku TV oba nga walabye muganda biri bagenda ku polisi nga kuliko omuliro okutuuka bamala saawa banti Uganda yakomu ebyo ebimotoka byogambye ebyali bisula muno byali by'amazzi byambaawo byambaawo yes tebisula muno kusula muno nga talina na namba y'aba fire brigade bano abasobola basiriza nekujja katuze bitini basiriza n'okudda bagozirengera zonna zaayite nesinafuna wadde omuntu afaadde muzira kisagamba kankugulira emiti wadde n'amabaati kiro era akabondaba wano wosanzezeko engini zaali mu bikanika njeyo kubanga naweddemu naye bino ebyuma binaddawo muzeeyi ate kati era naliyolutya mota zonna zaayite zizo ziraba zonna mota zino boyino ziddamu nesinga okunuma nti olajjana waliyo enagamba newowaayo atusitukire abantu bano kale wadde masini baswala zigula za bbeeyi masini wano ziraba egula obukadde 13 ziri masini sente nyingi
naye teriyo wadde yazzeeyo n'ogamba katugukira abasajja bano yadde MP w'ekitundu wadde kansala ono Emma wadde Emma okujja mu bwagambe naye ddala kye nalabye ekiri akamba gula emiti wadde gyasatu talabiseeko bwe yatuuse yasesetekewo omuti tebigenda kuddawo nga tugenda simawo obusimi kituli kale sima naye wanabamaliriza ffe tutuuzemu obutuuza mota ndaba eringa eyabadde esaanuuka kati zino mashino zizaawo zigenda kutwalako sente mmeka mu kulaba okuko era tewala ayinza okunyamba kubanga singa obuyambi tadde kisoboka bale tulufuna ggulo oba leero ku makya eziro zisanga kati ziri 10 kati walabye yatuse wano tuyamba taliyo obaze kale wadde n'amabaati 10 ag'emitwalo 2 mu 12 Uganda yafa banaye buli alaba eno vidiyo mujje muyambe abatuuze bano banaye nzire mu kubba naye katotayagala kubba naye olwanya n'ebintu byo bino otuse wano nowatabaawo yena agamba nti kangende nyambe abo abantu yadde wakinajja n'agula ku miti oba amabaati okujja agambe nti kansala kale nabirabye kambagulirayo emiti wadde gya mitwalo 5 n'amabaati kibando kiraba nagiseresa naye olabe wanvaddeyo amabaati ndi mu kulwana bw'omu biddewo yadde kansala okuyamba ku bantu kati wano obadde okozesa abavubuka bameka abakozi gwenga ggwe wano tubaddewo abantu 7 tubadde tukolerawo wano tufune ekyokulya abavubuka nga nze abakulira nga nze nyinizo naye kati ngaoyo byaweddewo ebita abamu ndowooza bagenda kufuna ekkubo eddala ebatabaddeemu babadde nabo basajja bafamire balina abakyala n'abaana tusobola muntu akusinga emyaka temugenda kwatagana nga gwoli muto ate ngo olina okuleetera myaka gyo myaka 3 kwasaganye ki bizinesi tambule naye walaba nti kyokola ofuna naye akole afunira awala naye kubanyolona nalajjale nekwentitiiti nabanne eriyo wadde mubaka banayenayina yazze ogamba nti okubuka gwe katukuwe wadde amabaata 2 nga tusinzidde mundeeba bakulaba entikundi akuwadde paka nakati era tuli banyiivu nnyo gavumenti yaffe yafiira ddala bweti kati ku guno omukutu gwa Ugandan Dream tulina abalabi bannayuganda naye bali bweru kyemmanyi mu banene abalabi mulimu ab'ekisa era kyengenda okusaba osome ku nnamba yo yenna essebo 5 eleeta Bernard nuwamwenyi timusajja mugizi ajeno kuyiya naye binfukidde bizibu sorry so ze zino mashini z'ono omwami no zonna kale kati katweyongereyo tulabe wali eri bane ye bali muzeeyi nga mwalabye bana n'ebisibo kati omuliro guno baŋŋambyeko nti aliwa tongoko kanzije abanawuliramu n'embaata ze zayidde ekiyumba kye kibaddewa aneda kale tonko amunayi olaba ze nkola vidiyo mu wino waliwo gyogenda ne bakwata n'ebiki n'ebitoki eno kamera tumala gaki sobola okukuba olwido inakyo naye nga mwalabye n'ebizibu gagana amatooke wano gasiridde so omuliro guno gwavudde ku biyumba bya mmere abakyala ab'emmere be bavuddeko mwe kyemusuubira
Okay, kyemuteeberera. Kati mu nteekateeka eno empya gye muli mu kukola omuliro guno banene abafumba emmere mugenda kubakola mutya mulabe nti tekiddamu kubaawo. Enteekateeka engaffe gye twagala twagala okwawula abakyala ab'ebyokulya n'ebyokunywa ku basuubuzi. Muteekewo ng'olukuubo ereko n'olukuubo lwabwe olwawula abatunda ebyokulya n'ebyokunywa abasuubuzi b'embaawo then babeere nga balina ekintu kyabwe kitemporary nga bonna bali wamu. kwegamba nammwe mubeetaaga babesebo bakazi ate basajja bakyala ate basajja nabo balina obuvunanyizibwa bwebumu nabo balina ze famire balina abaana nabo bannamwandu abasinga wano kati kituufu so temugenda bagoba mugenda sigalawo nga mukolagana wakuba nti ekisinga okwetaaga tetunalaba ku buyambi bwonna tewali mukulembeze tusasula leveni tukiryalinga omusolo beno industry tusasula omusolo naye tetunafuna dde obuyambi yadde osookebwako so tukubiriza buli muntu yenna asobola okuba kutuyamba ajja. So abatuuze bali mu kuzimba biyumba bakuba biyumba bipya eno YouTube eno yekyano kale so bagezaako kuzzaawo maali yino yaweddewo bagamba omuliro gwatandikidde eno gye njagala okulaba. So omuliro gwatandikidde eno katulabe mzeejeba sebo tukwaniriza ku mukutu gwaffe guno omulungi abasebo ne banyabo ono omwami ono ye defense w'ekyalo kino Isima Lukwavu esebo omuliro guno esebo nga bumanyi nti mu Uganda muno buli ekikugwako oyina kwefaako wekka esebo kati nga woolaba obulumi obuli wano bwonna buli muntu gwolaba nti abaana kumpi babadde bakadda mu ssomero ate ne bawummula ate ne kino ne kigwawo nti buli mbeera yonna kati wano tewaliwo gavumenti bwe yatukwatiddeko ne bannabyabufuzi wabula nti oyina kwerwanako ofune kyosobola okugamba nti bw'okireka abaana bo tebajja kusoma tebajja kulya n'obeera nga mu nsi muno olwanagana nayo buki wekka wano enjaga eno eyatuguddeko gavumenti bwe yaliviiriddeyo negamba abantu baffe tubakoze eki kubanga eno bizinesi muntu yagyeteerawo tekyalabika kati waliwo okuzimba okugula emiti emisumaali n'ogula amabaati naye teriiyo wabula munnabyabufuzi ajja kuyitira eyo akugambe nti abantu baffe bayidde akomaawo tuli mu biseera byagenda mu kalulu naye senga baavuddeyo ne batugulira ku kalituusi ne batukwatizaako naye weerwanako wokka kyoba olaba nti obwavu tibugenda kuggwa mu Uganda nti era kati wano waliwo agamba nti kaŋŋende ndyerooni nzizeewo bizinesi ekitali gamba nti kisoboka gamba buli kiseera obeera nga ava mu kizibu kino ate nekikola ki n'oyingira mu kirala okusaba buli asobola atudduukirire ayina omutima ogulumirirwa kubanga kati eno ensi yafuuka ya kinnoomu tokyagamba nti kaŋŋende owagundi wabula oyo akugamba nja kudduukirira naye nze saagala byamawulire okubagamba nti buli omu yeerwanako onoonya kawunga onoonya bijanjaalo ate era kati ate tuzze mu misumaali nenkomekereza nga ŋŋamba nti asobola atudduukirire ayina omutima
alina omutima ogwo ogulumirirwa atudduukirira. bannabyabufuzi tewali n'omu yatuuseko wano omukulembeze enjega eno yakatugwako tebannaba kudde era ogenda okukiraba nti buli muntu gwolaba ayimiridde ku kibanda kyakizzeewo yagenda n'agula emiti we gitamala n'addayo n'agula n'ayongerako tewaliwo era waali sirwanye ne bagaa nti bino byaleeteddwa gundi kansala onalebo tewaliwo yakoze eki. bino byonna nsawo z'abatuuze abafiiriddwe z'abatuuze abafiiriddwe emmaali tewaliwo agamba nti munnabyabufuzi yandeeteddeyo kano wabula oli olujja ne babateeka mu lwokaano nti kino na kino wabula bo bazze ng'enjaga yakagwawo ndowooza babadde bayisaawo byabwe kabatulabeko ne bagenda. kati defense muzzaako ki? tweyiiya nga bw'olaba tusobole era okuddawo kubanga olwaleero nga bw'olaba nti ekintu kino bwe kiriwo waliwo abasobola okubagamba nti owange temuddawo kati toba olaba nti buli omu akwata kakutte asigalire awo asobole okuzzaawo omulimu bw'ataguzzaawo teri wagenda gumuddizaawo taliiwo kubagamba nti buli omu bwe bwabwe obutagenda kuva mu bantu nti olwaleero abalina ssente bazirina atalina ate katonda gwaleetere gwe omusiiba ne gumugwako ate zalina ne ziggwerawo ddala ne ziggwawo kubanga kati okugamba nti buli muti gwa kalitunsi gwa mutwalo gumu mu 12,000 ogenda kukozesa emiti emeka amabaati gali 3,000 agatandikirwa ne weerwanako kubanga teri yagenda kulwana kuba buli muntu yenna yenna gwolaba wano teri yalidde ekyemisana tulinga abali mu swawumu ebirowoozo biri wala teriiwo wanaaliwo kubanga buli omu yafiiriddwa obukadde 5 ow'ekikumi abantu babadde balina busente bwabwe wano naye kakati bwasaanyeewo kati defense akatalekeka esewo nti olwaleero buli agamba nti munnayuganda si mukozi wano waliwo abantu ab'enjawulo zonna abaasoma abataasoma wakuŋŋaanira ddala omuntu alina ennaku ye najja n'agamba nti kino kyensobola okukola n'abeerawo buli omu ayaniriza munne mu mbeera ze kubanga omulimu guno bantu gwe bagwetonderawo si gavumenti nti gwanirizibwa buli muntu yenna tiguliiko mpapula wabula gulimu kapito n'embaawo tezikyalabika. embaawo muzijjawa zemukozesawa? embaawo ziva eggulu ziva epooti n'okubuuka uganda ne ziva ekongo muziteekamu ssente nnyingi neziteekamu olwaleero ate gavumenti neefuna emisolo gyayo kubanga wano wonna wonna teriiwaako wabula agamba nti nyina ekibiira kyange abalina ebibiira byabwe be batono nnyo atasobola kusuubuza lubaawo oyina olubaawo duteekaku bbulooka n'alusala n'emmotoka ne lutuuka wano kati ate ebyavuddemu obiraba bibi nnyo. Defense soma ennamba yo abalabi betwina eyo tulina abalabi bangi emitala w'amayanja eyo. Defense wano eno naawe oyinawo stowayo? Nyinawo stowe. Kati tulina abalabi eyo ayinza okugamba defense oyo anjogeredde bulungi nandiyagadde mugulireyo kalitunsi emiti ebiri oba 5. abo mbeebaza ffe abasiraamu tugamba nti alhamdulillah twaliiwo omuntu kyakuwanga kitono ate era ne tukkiririzaamu Allah kyaba aleese mu duniya muno nakyogamba nti alhamdulillah kwonna kugera kwa munyazi Mungu. Ennamba yange eri 0752 99 58 15. Osigadde gwani? Isima Lukwago Defense wa Kasumba Zone.
Sebo tweyanza nnyo tweyanza. Naawe weebale kujja. Kale sebo. Okulaba nti ofaayo nnyo ku muntu wa wansi. Tekisiŋŋaanika. Muntu kubeera ng'onoonya obuzibu buvaawa. Abasinga obungi amawulire bagaagala gasiŋŋaana ku woofiisi. Naye gwe olwaleero n'ojja ng'obuuka emyalo n'ogamba waliwo atakitwalanga kikulu. Kati nze ku myaka gye nnyina nkitwala nti kikulu. Kyamaanyi. Amawulire kubanga ngwa mu kiti ekya security. Okufuna embeera weevudde nti wange n'embeera evuddewa kisiŋŋaanika. Essebo nange neeyanza sebo. Kale sebo. Kati ka njogereko ne ku batuuze wano tulabe wa wali we gwatandikidde. Omukulu ono eyalabidde eddala nga gutandika. Omusajja n'afiirwa akake. Omusajja mulaba oyo aliko obulemu naye omulaba yeepanga n'ekyemisana tannaba kukirya. Tannakirowooza nako. Tannaba kirowooza akazaawo mulimu alina abaana ate akuliridde. Sebo kwaniriza ku mukutu guno nga bitala ebiri wano omuliro guno gwatandise essaawa nga mmeka? Bagambye wagulabye ez'ekiro. Bana ab'amaduuka gali agwamaanyi. Kati empewo yagufuuye gwatandikidde wali. Kati awo wazizzaako kiki kye mwakoze mwe ng'abatuuze mwagezezzaako okuzikiza? Naye nayo ne faya nayo bagamba yadde terina kkubo lituuka wano. Era ekyo tewali muntu ayinza kutwogera nti yabadde terina kkubo. Kubanga era bulijjo bwe tukwata emabega eri era ekkubo lyayo weeriri. Ate baali balongoosaamu emmotoka ziba bbali. Ate erina ekkubo okuggyako ekyesategedde okufuuwa yafuuye Katonda ate amazzi ne gabanga agagwamu ne batuga mu mazzi galodde. We yabadde efuuwa yatandikidde eno? Yatandikidde eri. Ewamusaawo amazzi ne gaggwamu. Ngudda wali. Kati faya we yazze n'eremererwa. Yagezezzaako. Naye nga yagenza okugerezaako omuliro gutambuka. Gwatandikidde awo. Agambe nti kati nino osobola okuyinzaawo omutwalo. Mba nga ngufunye nensodawo ennaku ewiiki nnamba. Kitegeeza asobola okufunamu ngenda wali eri wali kufanikya nengulayo ka TV stand kange nentekako mu nnyumba. Kitegeeza n'atandika okwezi. Etatu wano era omwana asobola okubaawo alidde buli n'addayo olw'olusi sente zonna. Nagamba kati oba nzizaako ekiddako agamba nti amatenga wano ng'ali kukola naye kati tumusanze eyo ali mu kitabusawo bwaba. Kale mwana weebale nnyo muganda wange. Osigadde gwana? Bile. Bile weebale nnyo Bile. Oli wakabi nnyo Bile kankuweyo ka soda wano. Weebale nnyo. Kampitemu wano. So Bile soma ennamba yo. Tuyinza obeerayo n'omuntu eyo n'agamba mwana Bile yankutteko kamuwe kyemuwa. Ennamba yange eri 070 393 Kale sebo weebale nnyo weebalire ddala. So yene emmaali y'abatuuze eyayidde wano mu Ndeeba wano ku Leerwe weeyita wano. Tubaddemu n'abatuuze nga mbalaga emmaali yayidde zino zonna mbaawo, bino by'ebyuma, ezo ze mashini zayonoonese eri bangambye ya miliyoni nnyo gizzaawo.
eno miliyoni nga 3 ogizaawo, so abantu bali mu maziga meereere, naye nga bw'olaba bagezaako kuddaabiriza kuzzaawo biyumba byambaawo. So oba oli eyo, oli mu Amerika, oli Canada, Bungereza, osobola okubasindikira obuyambi. Beetaaga obuyambi bw'amaanyi nnyo. Nyine maali nga bw'ogiraba gafuuse manda, beetaaga obuyambi bammwe. Nze sijja gukubira gavumenti omulanga, naye nze ngukubira balabi bange abali Amerika, Bungereza. Oba olina engeri y'okuyambamu abantu, bannaye mujje mubadduukirire. Gye baliko boss nga mwalabe n'ebizibu. Omuliro guno gwatandika ddi? Ku Sande nga bukya ku makya. Kati fire brigade yo yajja ssaawa nga mmeka? Era nabo bajja kiro. So empewo yagufuuwa ng'egujja eri egudde eno, ate engeri gye ziri embaawo gabanga amafuta. Naye kati kankubuuza ekibuuzo kino, ng'oli muvubuka, ndaba abavubuka bangi waneeno, muzzaako ki? Okay. So mulinga abavubuka bameka gwe b'olaba abakola mu kibangirizi kino? Muliwo nga bameka? Muli bangi nnyo. Eno yebadde sitolo ye? Sorry. Ng'olabye. Kati omanyi nze abalabi bange bannayuganda naye bankuba kyeyo. Kati oyinza obbeerayo n'omuntu eyo n'akulaba n'agamba oyo omwami yankutteko, nalabye emaali ye ng'eweddewo, njagala musike ku mukono. Kati nze buli omubadde muwa omukisa asome ennamba ye, tomanya ebintu by'ensi. Osigadde gwani? Kabinyo, weebale. So yene emaali kyekino ekitundu kyaffe, emaali emu yasigadde naye singa yasiridde. Katweyongereyo, ndowooza olaba byonna byafuuse manda wano, byonna byafuuse manda. Emaali yiino yonna yasiridde neggwaawo, yonna nga bw'ogiraba. Banaye nga mwalabye n'ekifaananyi. Guno omuliro gwatandise, bangambye gwatandise ssaawa 4. Gutambuza so ekkubo lye muyina liri wano waggulu wano. Okay. Eno kuleerwe tesobola. Kati mwenga abavubuka muzzaako ki? Etumanya kumanya naye bakama bafubadde nabo bagamba kulaba bakikiddwa oba tukiddwa temumanyi kiddako. Eno yonna maali eno eba efudde kati. Awo weri kati awo balirwanga zino nku kati.
neyo gyolengera wali nekatiyo era gyolengera yafuneko nkukati yajjanga ate abatondola abakula layisi kati omulanga guno gukubira ani anasobola obbayamba mu kulaba okwamu kyasusse emirundi emirundi wano tujja naye leero kyasusse naye kati kambuuza ekibuuzo kino mwe mulowooza guno omuliro gwavudde ku ki waliyo abacapati wali kati bo banaba negutabuka negukwatira kati kwabo abafumba mwina gwe mwavunaanye akatale keka like akasembayo boba kaki obusembayo tukwatireko bana ekyesobodde kyonna tukwatireko newe tuli bubinawo tuka tuli kati bwetuba tukola tujja akaseera obanga weddewo bwetukuba tukola wano omuvubuka owa bulijjo ekitone ennyo olunaku abadde akola ssente mmeka wano ekitone ennyo omuvubuka ayingiza omulwalo n'ekitundu kati webubange neweddewo so mwina abakuumi abeetikka embaawo babazi byomu kyasobola okukola abeetikka ebikuta kyomu kyasobola okukwasaganyako naye webanga biweddewo batugeze kuzinga mikono kituufu nga mwalabye bannaaye kibi nnyo kibi ddala eyo nemaali yafuuse enku zino zonna nku kati bannaaye simanyi kyakola muzeeyi gyeba ono muvubuka naye kyendabe mu kitundu kino abavubuka bangi abasajja abakulu abazeeyizeeyi baki batono naye mwe abavubuka muli ki bangi naye nga kansooka okusaasira ku bino ebyatuuseewo amanya go gwanise esebo kati kyekya ekikangabwa kineno kyabaguddeko kibi nnyo bagambye omuliro gwatandise essaawa 4 naye mu ndabayo ey'ebintu kintu kino kyonna kyabadde kita mu ndaba yange ey'ebintu esebo omuliro guno nze ngaze mu kutunulamu kwange gwaze omuliro guno guba gulimu setup olw'ensonga nti si gwe mulundi ogusoose era kizze kibaawo era ate ku luno kyasusseewo era kyabadde nga kugamba kyafuuse ekikangabwa kyamaanyi kuba buli muntu wane eno gwolaba wane eno bali mu kuseetinga we bali mu kuzimba bonna bakama baffe era abafiiriddwa emaali eyo era kugamba nti nga for example nga biri byolaba wali eri ziri embaawo ziri mukama waffe naye ate essaawa zino embaawo weziba nga zengedde bwezito tetuba na mirimu gikola ki gitambula kubanga omuntu omu aba alabirira famire nyingi aba alabirira abantu bangi kuba bwe mba nsobola okujja nampaayo omulimu nefunayo omutwalo nsobola okufuna akawunga nsobola okufuna school fees aba nange nga ekintu ekyo kiba kikola kikolera so n'olwekyo abo bonna ab'amaanyi kale kugamba gavumenti esobole okuddukirira abo abafiiriddwa
mulimu abantu boraba nga bo baali Arooni, mulimu abantu boraba nga bo babadde baketandika nga yayiya akasente ke n'atandikawo ka bizinesi ke nga oluusi awezaamu akakadde kamu n'ekitundu, mulimu n'awadde mu kinaana ng'ola muvubuka yetandika bwetandika emaali n'esaanawo bwetyo. Kale bali mu mabanja, bali mu looni, banka yo tegenda kujja ekungubage naabo, tegenda kubimanya era baba beetaaga sente zaabwe zikole ziddeyo. Ate naffe tuba mu kunyigirizibwa, ononya wotandikira okubanja omugaggawo nga tolaba wokola ki otandikira. So wano we muli mukola tuli mu kutereeza tulabe ekiddako, naye nga bonna bali eyo abalaba amawulire bonna abeesobodde bakwatakwatirireko baddukirire abagagga baffe basobole okukola okuzaawo ebintu emaali. naffe kubanga baba tebeeyamba bokka, baba bayamba ffenna. Nammwe mulina abaana musobola okujja ne mulwanirira abantu baneeno, kubanga ebyaddala bali bubi, abantu bali bubi. emaali yabwe yasiridde, mulimu yabadde yakatikula konteyina namba naye yonna yasaanyeewo eyembaawo. mulimu ababadde balina zijigiso mashini, mulimu ababadde balina zigulainda abawawula ebitanda biki, naye byonna bikoze eki biweddewo. example ebyuma ebimu biri kusaidi Ebyuma ebyo ngenda bibalaga nabirabyawo. Beba n'abagagga bano. Ngenda kwogerako nabo. byonna byakutte omuliro nga bw'onoobiraba. Ekintu kino era kyatukozesa nnyo, tetwalabyeko yadde ne minisita w'ebigwa bitalaze, teyalinnyeko wano, ate nga be basinga okusolooza omusolo wano, be basinga okujja ne banyigiriza wano abalayisinsi baki ne tekuli omuntu omukulu eyavudde mu ofisi enene najjako wano okugumya abantu bano eno, yadde prime minister tetulina nabbanja omwagalwa w'abangi tetulina kyetwamuwuddeko mu ebyo, ne pulezidenti mwennyini amawulire gano gaba gakoze eki gamutuuseeko, naye tetunalaba babaka be, ate nga tetunalaba bigambo bibavaamu ebijja okukumya abantu abafiiriddwa emaali yaabwe. So bonna kibakakatako nga gavumenti kuba bano bawi ba musolo okujja ku ground osege naye tekuli n'omu. Twadde tulaba ba opposition leaders okusinga bebazze wano eno okusingira ddala nga bana NUP n'ababaka ab'enjawulo abazze wano eno ne bakansalazi. Tetwalabyeyo mukungu w'amaanyi okuva eri waggulu, naddala bano ba minisita w'ebigwa bitalaze yalabiseeko. waliwo eyazze obuzzi wano eno ng'era nga munene mu gavumenti, sijja mwogera manyi, yazze n'alaba nayakuba ebifaananyi dakika emubiri talina gwe yayogedde naye n'agenda bugenzi. teyayogedde n'abatuuze wano, teyayogedde n'abatuuze, teyabuuziza ekivudde ku gurawundi. Ate n'ekirala fire brigade nayo ensonga nkulu nnyo, sijja kutya kukyogera kuba ni muvubuka nsomyeko, kuba nange gyensuubira kujja mu maaso eyo simanyi. Naddala njogera ku poliisi okuvunanyizibwa ku muliro, aba fire brigade mugyewo obulajjagavu ggwanga, mukola nnyo awali ssente. Basoose ku protectinga kizimbe kya Mugagga, emmotoka emu yasooka okujja wali eri kizimbe kyekyo kiri ekinene ekyo. Basoose ku protectinga kizimbe kya Mugagga, eno emaali ya muntu wanene nga yejja ne baleeta emmotoka ne zibeera wali eri, omuliro ne gubengeya ne gutuuka eri, naye nga bali wano eno
tebalina kye bataasa amazzi baleeta basose fugirira kizimbe ekyo ebintu by'abantu ba wansi abeeyiye obweyiye ne bagireka kino nkyogera nga si kitya ng'era nga seenenya era nga seekubya mu ntima gavumenti ejjewo obusosoze n'okwagala abantu abagagga osegeera baagala abantu osegeera nkyayogerera ddala bajjewo obusosoze poliisi eyagala bano abalina abagiwaddewo akasente ebintu by'abantu ebyafudde bingi naye poliisi balese ebimotoka ebikalu nebabiteeka wali eri ne baleeta emmotoka bbiri ezabaddemu amazzi basose okufugirira eri omuliro gyekutanakwata ebintu nga tebinajja nnyo nga tebinengera omuliro nekola ki so byebyange osigadde gwani nsigaze nga nze Muhammad Mugisha Muhammad webale nya salama aleki naye tukyayogera n'abatuuze emaali eno yonna maali yiino yaweddewo yiyo yaweddewo zino zafuuse enkundoozo ziraba yiino bagezaako okupangirira mpola mpola bagezaako okusootinga kujjamu neera zonna zirina damage kwegamba abantu bali bubi beetaaga buyambi simanyi agenda kuyamba batuuze naye bannaye kibi nnyo kibi ddala basebo nga mwalabye n'ebizibu bino mwalabye n'ebizibu annaye so yeno embeera wano mu Ndeeba bambalage wano ku byuma bino ebyetaaga okuddaabiriza ebyayonoonese zino zikaata eno yayidde neggwaawo giraba yeetaaga obukadde nga buno gizzaawo ezo biraba Fire Brigade we yazze yasoose kukugira wali ku kizimbe kireme kujja nga wano emaali eggwaawo eno emaali y'abatuuze yaweddewo bavubuka tebamanyi kyakuzzaako simanyi engeri gye tugenda kubayambamu eno zino zonna conveyor belts zisika embaawo wano ne bazisala naye byonna obiraba byayidde ne biggwaawo byatotomose simanyi kye bagenda kukola maali yonna yiino eweddewo maali eweddewo kale eyongereyo naye kambasabire eno video ngenda giteeka ku mukutu gwa YouTube baguyita the Ugandan Dream. Mzee akulira eno ngenda giteeka ku YouTube omukutu baguyita the Ugandan Dream. Naye abasinga ogulaba bannayuganda naye bali Bulaaya. Kati abantu abo balungi bambi balina ekisa tomanya bayinza okubakwatirako kyova olaba omuntu we mbadde mutunuzaamu kamera nga mugamba some ki enamba yo oli goyinza okwogera naye n'akusiima n'agamba nzeeka muweeye 10 ez'emiti. So eno kamera eyogera n'ensi yonna njagala ogisome kati kankutunuzeemu. Kati ono omuzeeyi ye nannyini kibanda kino ndoozi emaali mugiraba yiyeweddewo ali mu kkuba kiyumba kipya oba muli eyo banaye nga musobola omukwatirako agenda kusoma ennamba ye wano eno
0704 70 95 62. Osigadde gwana Henry Grace Kalisebo. Kati wanene okozesa abaana bameka abavubuka? Emirimu gyanjawulo waliwo ababazi bakola kushoningi sofa sets by'omulembe. So mbadde muleetanga embaawo zammwe ne mukola ebintu byammwe. Kati muzeeyi nga bw'olaba zino embaawo essaawa zino embaawo ogenda zikolera ki essaawa zino? Essaawa zino tujja kusalako parts ziyidde like ekiwero ky'oluggi tugenda okozesa waliwo abafumba mubaguze naye era looseera eba ekyavuga sigala etuyingiddemu kinene nga kosti y'olubaawo ogiza mu nku oba ofiiriddwa. piisi ya bbeeyi emu bweti emu ya $5,000 inobala transport yagireeta so bose bayamaanyi anyway muzeeyi katukusabire banaye mwenna abalaba mwami ono mumudduukirire kalise neyongereyo eno YouTube ensi yonna eba egenda kubalaba. Bino ebyuma obiraba byayononese. Bino bikyasobola okukola bino? Bino bikyasobola okukola byetagamu ku ssente ziwerako. Ssente nga mmeka? Kati nga biri wano byetagamu obukadde nga buna. Bukadde buna. Buli omu badde muwa omukisa nga agira. Enamba y'essimu. Muzeeyi gyebaliko ssebo. Kale ssebo bakuyisaani ssebo? Essebo. Kati obadde okola mulimu ki wano? Obadde okolera wano kweno workshop. Kati naawe bizinesi yaweddewo? Olunaku obadde oyingiza ssente nga mmeka kale okuliisa abeewuwo? kisinziira ofunye etaano ofunye esatu n'otafunye ebya bizinesi obimanyi ojja n'otafuna n'ojja n'ofuna bwebi katozzaako ki obudde buno saba buyambi era getumukasa mugirabye essebo tudduukirira ekiriwo era kyekizzibwako bintu ki nga bye mwetaaga miti misumaali ki kye mwetaaga? Okusinga twetaaga kuzaako ebyuma byaffe mashini zayidde embaawo ziyidde fanica waffe ayidde sebo buli kimu kyonoonese era ekyamazima twetaaga obuyambi n'okudduukirirwa okuzzaawo mashini ne matiriyo twaliza wamu ebiyumba zi workshop tuddamu ne tuzimba naye emaali weddewo obutuufu yenna abasinga kikwatako omuntu yenna asobola okudduukirira wano mu Ndeeba obutuufu tumwaniriza tujja musanyukira kubanga embeera gyetulimu yenyamiza tubale twakamala kusasula school fees tuli mu mabanja tuli mu looni naye ng'ekyamazima kati ssente ez'okuzzaayo mu mabanka tetuziriwo ate abaana bawummudde balina okuddayo kati embeera si nnungi kati kambawo omukisa tusome ennamba zammwe ez'essimu tomanya tulina abalabi
emitala w'amayanja bali mu tulabe essaawa enamba yange ey'essimu essebo eri 07 mukaaga 10 essebo yessebo bakuyisaani nze bampita Steven niyo saba yessebo essebo yange eri 0758 essebo 07 15 bayita ensuubuga. tweyanza nnyo bassebo kati kano essebo eno ye ofiisi yammwe ofiisi wewadde ebyo byonna byaweddewo landa nyondo kumeni byonna katumuzzaako ki katumuze zonna zaweddewo twina tukuna kati obeerawo abalina obuyambe febuyamba ne babayamba ne babawa kapito wammwe yaweddewo. So muzeeyi osobola okusoma ennamba yo tomanya tulina muzira kisaali eyo akulaba ng'asobola essebo osigadde gwana weebale nnyo ssebo weebalire ddala nakusabire buli kimu kitambule bulungi naye nga bijja kuteerera alisebo neeyongereyo bannaye kati tuli mu kukomekkereza ggulire lino tunaatera oddimaliriza naye waliwo emmaali endala wano iyo yaweddewo bannange yiyo yaweddewo ne buno obuyumba bwonna bwayidde buno omuliro gwonna gwatambudde ne gujja eno yonna yonna maali yaweddewo Essebo nze nga mwalabye n'ebizibu munaye twalabye nnyo ebizibu era kakati tuli wano mu kugezaako okulaba nga tweddaabiriza munaye abantu tebalina ssente nga naye nze yinginiya omukulu nga nafuba okulaba nga mbakolerakolera mpolampola awo tweyiyayiya bafuba okweddaabiriza bamunaye bwe naagamba okubaleega ssente nabo tebalina ssente zajjiiridde muno sina kyabbakolera kwegamba ssente obasabye obusente butono obbaddaabiriza obusente butonotono abalala tebalina mbayamba buyambi bwe bityo naye nga nawo baali badde gavumenti ebayambayambako waliwo omukulembeze yenazzeeko n'abadduukirira omukulembeze waffe abaddewo nga kyeyamaani naye talina busobozi buli awo talina busobozi nnyo bw'amaanyi oyo musakula ali wamu naffe naye talina era busobozi nti atuyambyeko oba mabaati oba miti ffe nnyini abantu ate nabo bagamba yinginiya tuyambe tukolereko ate mu Uganda bajja kulaba bubi kati yinginiya wanene wakaddaabiriza nyumba mmeka wano
wano kakati tukize kukomawa omuntu ayitawo tebatwebuuzaako bo bakuleeta buleesi nti akayumba kange kadde kayitiza wano nzimbira wano ate ng'akwegayirira muyamba takwebuuzaako nti nkoze ntya bamanyamba nze nzimbirawo akantu kange kaddewo webuzibu we basinga okufuna era nakati kye tuliko twagala okulaba nga musigalamu okukuba omuntu wayisa olupiira lw'amazzi so mugenda kwawula abafumba emmere twagala abafumba emmere babeere wano wakati wokka weewati wakati wokka naye ne bizinesi endala sigale zokka chairman kyannyonnyodde kye akatalekeka oba akasembayo ate akatalekeka ina obuyambi bwonna bw'osobola okubayamba abantu b'omunda bosobola okubaweereza kuba bambi bali bubi bintu byabwe byayidde n'ebirala n'ebirala ani wano gw'omanye eyajjiriddwa emmaali eyajjiridde emmaali si mulala mukama wange waali wano eno wennyini ajja kujja asome kanamba ke tomanya abalabi essebo sebo nga walabye keekano obadde otunga ngatto shushaina nomanya sente tuba tuzeewora mulonda atumenu oretutya kati tulina abalaba eno chano njagala jasosoma enamba ey'essimu tomanya omuntu ali eyakulaba ngagamba omwami ono osobola omuyamba osobola omugulayo omukebe gwa gaamu oba ewuzi yes so osoma enamba yo tagimanyi kale webale nnyo ssebo anjogereko ne chairman chairman nga bitalo mutawana munnange kale basebo ne bannyabo ndowooza maze okwogera ne chairman ndowooza vidiyo yaffe etuuse ku nkomekerero tugimaliriza essaawa zino so n'olwekyo nja kuddamu mbalabe olunaku olulala see you next time bye bye